abakungu bazibeyo bonje ku kyalo namba yerenze mu district nga kuziko muyembe David Bayise isa biro myaka 50 unabade mutunfu mu kitundu kya Busoga eranga wamanyi mu kuyimba enyimbe z'olulimi olusoga mu bbanga lisoba myaka 30 unabade egulira erinnya mu kuyimba ebyafa bya Busoga ebyobulamuzi ebyobufuzi n'okuyiiza bano yavuze ennyimba za kampeyini eranga aziikiddwa nga kigayibwa nti yaweebwa obutwa ku mukolo ogumu ye yagenda okuyimba omukulu w'ekika Fred Kasinda azimya ebyafa by'omugenzi ategeeza nti yatandika okuyimba lukulira 96 nti kyokka ekyamusiga abaddemu ogwe agakusibwa ku bigayibwa nti kyava mu kumuwa obutwa. Okuvaawo batambuziibwa mu malwaliro Iganga mu main hospital ab'Iganga bamutwalinga Kijinja. Ssentebe w'ekyalo Moses muyawa atenezza omugenzi okuteeka ekyalo kyabwe ku mapu kuba guno gwe mulundi okusoose okufuna abakungubazi abangi era nga wali tuwona obungi bw'abantu eriina lino alikolereire mu bulungi era tusaba nti Katonda eyatiire amulamuze ekisa ate amusaasire byamusoba. ate abakulembeze b'ennimi Musuzire ekigulu basiziddewo ne bayisa ekiteeso ekimufuula ebyafaayo n'okuteeka ebimukwata ku mifu gy'ebyafaayo nga bayita mu mulangira Edward Kabali kubanga badde mulangira Wankizo. Era baabanaasaba ebyafaayo abayisi profayiri ezafulamaaka ebyaife mu nizaamu Eiganga nga resitorenti ekirikulu by'ebyafaayo bye. Ate Ssaabalangira Basisalino Isimayiro kyeyagwa akubiriza abantu okweyambisa ebitone byabwe okutumuka. Mulanga obanga mirimu bayise abeere mulangira ayenga akuluno gwamu ekyokulya. Abakulembeze abingi abaletera mu kuziika kuno kubadde omubaka omukyala omulondo w'Iganga Mariam Seifo Samuel Lukungu wa Kigulu North Osoyini Muyonjo Swengere n'abalala balaze okunyola olw'okufa kw'omugenzi ng'ate beenyumirizaamu. Kibayise abeere mukwano gwange okuviira irala 2016 nga ndi ku muwaka waho gye banwamu ewaka amaati. Omusaadde alina ekitone era alipikira bulungi omugenzi ono n'omukubaleetera byobufuzi kuba omukubemba byayembera lwali lwange nga ayembera Simiyoni olwemba olwo bayenda okozesa ne mu kampeyini okutikakulo babamu ku bantu abaire batondeyo bakuziibaisi n'abamyuka abanadesi ba disitulikiti ez'enjawulo n'abayimbi boogedde ku mugenzi ng'obwenjawulo. Abaire muntu waife kuvaira tutyo bwe tukuze nakutwalaku abaana abo abato ow'ekyokubiri n'ow'ekyokuna n'abasasulira fiizi paka obulamu bwabwe bwe buli waawo. Nze nzira busobozi onaayamba abaana bano paka obulamu bwe buli waawo. Aye ndijja asasulira ku abaana babiri fiizi yabasasulira ku fiizi etaamu eno yonna. Bayise enze yamutwalira erala mu studio okumutoola ku mmeire okutandika okwemba enemba ya studio. Okusabira omugenzi kulemeddwa omulamuzi wa Central Busoga Patrick Wakula asabye abantu bonna obutakola fitina ku bannabe kubanga kibaviirako okutogera emikisa gyabwe. Buli lwoba n'ekifaananyi eky'entima eky'enkwe eky'obutendeza oyonoona mu kisago kale kuba mwiro gy'otoonoona mu kisago lekera okugeya abantu. Oliver Bayise aziikiddwa bula abalangira basuse kola bulombolombo obukolebwa ku balangira ab'enkizo nga bakuba engoma nga beetolola omulambo okumusiibula. Abakungubazi bavudde mu bitundu bingi balaza okunyolwa ku nfa y'omuyimbi ono. Atukoze bubiino ate abasoga tuveemu enkwe. Kyamusubiribwako masano gaba banatulaga Abasoga tweberere bubeene tuyizeewo omuntu oti noono atayomba n'abantu. Olw'obungi bw'abakungubazi abasuubuzi ab'enjawulo baleese emmaali yaabwe ne batunda ebifaananyi by'omugenzi era bategeeza ng'olunaku lwe batambuliddwa obulungi. Ekintu wano kiri kutambula bulungi. Akasoma bo tulina beera oli bonna tuli bizi. Omugenzi alese omukyani bamulekwa komi Ivan Wachebe yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.